simanya Grace Khan togenda kola bintu ebyo ng'obba bantu ate sinze gw'osoose okubba bwe nali nkunona ku Maria Fulo omuvubuka eyali apoota wabba ssente wali emmere n'otagisasula n'obba ssente ze omuvubuka n'atuuka okuba yes kikutuukeko okitegeere omuvubuka yatuuka n'ayagala okukwata ono amataayi. Grace Khan byonna abinnyonnyodde naye wadde byonna obinnyonnyodde wabeerawo ebitagatta. Lwaki wabeerawo ebitagatta? Naddala nga waliwo stories ezizze emabega zikutambulirako nazo nga ziri actually zaagala okubeera nga zirelatinga naye ziba nga tezaagala kubeera nga zirelatinga na kino eky'obubbi at least ziri eri ezibadde zikugirako emabega nazo tezibadde nnungi nnyo okitegeera. So waliwo omuntu gw'ogamba SMX kamuyirewo omubiri tasalanga ku mugambo naye ate n'ogamba okusinziira nti ono yali asazeeko ku mugambo kino sigenda kiwakanira. Grace Khan okusinziira mu stories za Prince Omar zaaliwo stories z'omwana ne zijjanga za mirundi 3 zonna ziri ku mwana kyokka ate nga zijjira mu mbeera embi. Ne wajjawo stories ze Kanani eriwa ni Susan Makula ne Babujingo nazo nga si nnungi. Ne wajjawo story ya mukwano gwo eyatupulengera baka audio nga muli nayo nga si nnungi kwega story nyingi ezibadde zijjanga teziri kale mu line nnungi nnyo okitegeera. Kati bakizibu na kino nakyo kiwakanira gamba munira owaayi teyabbye kankutereko emboozi eno girabe okuba gyetandikira paka gyeggwera ndowooza luno gitegeera oba naawe luno tuwa feedback yo mu ngeri ki gyolaba kweno incident eyabaddewo ku Grace Khan naye nga sinabeera nga mbikuwa kankusaba subscribinga niko SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Amawulire agaliwo Grace Khan okutwalibwa ebutabikaho okuterekebwa eyo kati mu live gye yakoze yabadde alaga Bobby Wine Babi ate ko Saidi yawe nga abamubbye ensawo ye mukulu honorable Bobby Wine Kyagula Sentamu taata Eddie yawe mama wange babire itungo Kyagulanyi bino mbyogera abantu bensawo yange abesonyiwa mundekere emirembe mukute ensawo yange mugibbye nze yange gye mubbye mugenda kisikondoko era awe twasobodde okuba nga tuyinza mu kiro ekikeseza olunaku lwe wabula bukedde ku makya nga ayogera birala twade tumanyi alina kamokya njagala osookola itinge omwana ono ebyaddala yandibanga yagwa eddala njagala ogenda wuliza ebigambo bye ogenda kukkiriza waliwo ekitagatta mu bintu bino ate nga alabika byayogera olumu abatabitegeera wano yadde alaga birala yabadde nga ali ekamokya kati alaga ali Masaka mu live gyakoze ku makya njagala owuliremu katini era atuteekaawo kiki Grace Khan ekyetaagisa okumukolwako ebyaddala alabika nga yeetaagira ddala akeberebwa omutwe oba abeereko n'obulwadde bw'omutwe asobola okuba nga awona ndi kubbo nsaba nsawo yange teba no oli agenze ne my bag and opa waliwo omuntu bwenze wano njagala kunnyonnyola muganda wange nabadde naye kankutwalemu briefly kuba bulago bunnuma ebyange obimanyi ndi eno mu kifo kya Namukaaka ompulira so nga nkubira gayi nga mugamba mune ogenda kujja ompikinge mumanyi tubadde tukolagana nga muki naye ng'eyamumpa egala nkola kinjala yakola nezina enjala amuyita Hussein Nails w'e Masaka ng'ajja nkolako biki kati oyo gayi ng'ajja ne we nali nga ngenda kuyimba ku Maria Flow wali byonna bye nakola ajja nankolako